biro akyali mu kwogera ne bannaffe mu bitundu eby'Amerika ebyenjawulo kubanga tubadde tulina okukomawo ate tubakane n'ejja kuno. Naye nga twabadde tusisinkana bannayuganda bannaffe okubazaamu amaanyi, okuba updatinga, okubawulira ekigenda maaso wano ewaffe Uganda gye batali bwe baate balabe ku social media nga nammwe bwe kitukakatako okubattaanyiza ebibadde eri. Tusisinkanye bannayuganda bannaffe, twabadde ne convention eyabadde Washington DC. Kyatukoze bulungi nti bannayuganda basobodde okujja ne twogeramu ku ngeri struggle yaffe gy'erina okutambula naye okusingira ddala omulamwa gwabadde gwa kupushinga gavumenti ya Amerika okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa ate etaliiwo mateeka. Twabadde nga tulunkinga film yaffe documentary gye baakwata nga batandika emyaka egy'emabega naye erimu bingi nnyo bitwayitamu mu kalulu ne bannayuganda bye bagenda maaso nga bayitamu olunaku lwa leero. Munajjukira nti Museveni ng'akozesa ssente z'omwomusolo akoze kyamaanyi okulimbalimba ensi n'okugirowoozesa nti Uganda kiri mulaala. Ayambala essuuti n'agenda eyo n'asasula abannamawulire oba aboogezi abamanyiddwa ne bamusiigira akazigo. So otuuka mu mawanga ago agavujjirira Uganda gagalowooza Uganda eri democratic, gagalowooza abannayuganda beeyagala. Ekyo kibadde kitukakatako ogenda okukiyiwa era nina essanyu obategeeza nti Museveni kati ali bukunya. Nina essanyu obategeeza nti Museveni takyasobola kulimba bantu kuba bye twogerako tubadde nga tubyogerako kati twabibalaze ku documentary nga bya ddala nga si bizannye wabula nga bya ddala. Ensonga lwaki tuli basanyufu nnyo documentary eyo yafulumiziddwa omukutu ogusinga okuba ogw'amaanyi mu nsi yonna gwe bayita National Geographical Channel. Egenda kubanga ebatuukako, yes bayinza okugigaana okuplayinga mu bibanda wano naye sirowooza nti balina obusobozi obwo kubanga egenda kuba ku internet, egenda kuba ku Disney, egenda kuba ku Netflix. Buli omu ku mmwe ajja kuba asobola okujja accessinga omwezi ogujja. Nyina n'essanyu bategeeza bassebo ne bannyabo nti tumaze ebbanga ddene nga tusaba ekkooti y'ensi yonna eggule omusango ogw'obutemu, ogw'obukutulugunya, ogwa genocide n'emisango egikwatagana ku batemu ate nga be bali mu buyinza. Era nyina essanyu bategeeza nti International Criminal Court oba ekkooti y'ensi yonna yarisiivinze omusango gwaffe era watwogerera Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne bakozesa okutta bannayuganda bali mu kkooti ya nsi yonna. Evidence gyeri y'abantu 200,000 naye ekkooti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kumutera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero ogenda maaso, in fact okutandika n'ejjo, in fact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abaatuwa bujulizi, abaatuwa evidence. Kye tubasaba mutuyambe mu bifilming, kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya. Buli kyakola abaatuwa evidence. Nakyogera ng'asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu nti olunaku lugenda kukya nga Museveni wonna we bamukwatira bamukaba jeeke. Era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti ya nsi yonna. Mpozi era wesibadde banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna kati Uganda gebadde esabye n'ag'omu maaso yasazaamu okuwola Uganda ssente zonna. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira naye ate ekitaatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yateeka lya bisiyaga wano mu Uganda.
lwaki tetwali basanyufu kubanga tumaze emyaka mingi in fact si ffeffeka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Naye bwe bayisa etteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka zeekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu 10,000 abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu 10,000 ku street emisana ng'enseeraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu. Byali ku BBC, byali ku CNN, okujjako ka statement akatono akabumirira ebikolwa ebyo. Baagenda mu maaso nakuwa Museveni ssente ng'atirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera obubeezi abalamu. Mu 2021 Museveni n'agenda n'abba obululu ng'ensi yonna eraba. Era mu kwogera kwabwe aba omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Kyatujja enviri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujjirira ssente nga IMF emuwadde ssente ne World Bank emuwadde ssente. Kati bayisiza etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni ssente. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Mwagala tugamba tina abantu be batta mu 2009 Kayunga, abantu be basaddaka e Kasese, abantu be basse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe? Tetumanyi na kumanya oba n'omu abo mwalimu abamu ku abo oba tebaalimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli ddembe lya muntu ddembe. So mwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu ne mwekomoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka, mubanga abagamba nti ffe abalala abatali basiyazi tulina ddembe lyaffe. Obwo bwannanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwaggyeko Museveni wadde mwamuggyeko ssente mwandibadde mwazimuggyako dda. Era mumu ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba wa ddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Mubanga abagamba ajja genda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu. So wadde twaniriza natti zonna twagala natti ziyambe abannayuganda ku bizibu byabwe. Otherwise kijja kuleetera abannayuganda okulowooza mwina ki kyemukwese mu kintu ekyo, mwina ki kyemukweseemu, mwebereremu nno nammwe. Njagala okwogera ku Museveni engeri gy'azayingira mu bibiina ebimuvuganya. Mwalaba Museveni bwe yawamba UPC kakozesa akena n'agitwala. Mwalaba Museveni Nobert Mao bwe yamuguza DP. Kakati gy'oli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ng'era akozesa ssente za muwa musolo. Naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwaka kagabo mwabalabye, bajemerwanga mwabalabye, n'abalala mujja balaba muteekewo maaso abiri. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula bantu.
era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na ssente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako. So mwe abakulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe, tudipendingaku mu abantu, tuli people power nga tetunabeera NUP. Buli maanyi g'abantu ate Museveni tasobola kugula buli muntu. Agenda bawa ssente meka zize amalagala mu ddwaliro, agenda bawa ssente meka ekibataka, mulekerawo kiraba. So temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo. Of course n'abe ku mawulire ng'akoze ayina TVs ezayagala ennyo okukozesa okusigawo ekifaananyi ti naffe ba NUP tuli mu kulwanagana. Ebyo asobola okubiteekayo naye tasobola kusirwaza abantu kuba abantu balaba through all that. Oluvannyuma lwa byonna tutambulira ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu tebakagula n'omulundi n'ogumu. Finally basebo ne bannyabo, njagadde olwaleero okulangirira nti oluvannyuma lw'okutalaga ensi yonna ebweru wa Uganda, katuli Uganda, tuli ku ground, era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga tusinkana abantu baffe, twogerako nabo ku radio, tukulawo offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda. Tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina, Comrade Nyanzi baali bamusse, abalala baabasiba, organizing secretary waffe Dr. Kanabi ne ttiimu ye babakwatidde mu eyumbe ne babasiba, naye tekigenda tumala mu maanyi era yonna yonna gye muli tujja, kubanga tujja mu mateeka. Tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Byetukola tubikolera amateeka ate tetunabasaba kutukuuma. So ku Monday nga 28 tujja Mbarara okugula office yaffe ku Macan Street, then twogere ne bannayuganda b'Embarara ku Global High School ku Kisaawe. Tuesday nga 29 tugenda Fort Portal, tujja kugula office yaffe eri ku Ruhandika Street, then twogere n'abantu ku Whispers Gardens. Wednesday nga 3 tugenda Kasese, tujja kugula office yaffe ku Alexander Street, twogere n'abantu ku Bambucha Gardens. Bambucha. Ku Monday nga 4 tujja kubeera Mayuge, tugule office yaffe ku Muyima Road, then twogereko n'abantu baffe era mu kifo kyekimu. Ku Lwokubiri tujja Busia nga 5, ku Lwokusatu nga 6 tujja Mbale, ku Lwokuna tujja Lira nga 7, then ku Lwokutaano nga 8 tuli Luweero, ku Lwokusatu nga 13 tuli Arua, n'ebitundu ebirala program zijja kuba communicated, tujja kuba communicating era nga tuyita mu bakulembeze baffe abali mu bitundu ebyo. Finally abantu b'e Hoima okumala ebbanga ddene nga omwogezi waffe bw'akyogeddeko, Museveni ayagala bakyaya kulonda kuba amanyi okulonda tayinaamu mukono, amanyi nti bwe bituuka ku by'okulonda tayinaawo chance, kati ayagala bibakyaya, ayagala mulekerawo okulonda kuba buli we mugenda okulonda mumuswaza buswaza. Tuzenga tubagamba temukoowa kubanga okulonda y'engeri y'amateeka gye tusobola okwembalasinga Museveni, okumuexposinga, okumunafuya, eventually okumusuula. Badictator bagwa ng'akalulu tekanabaawo, bagwa mu kalulu, bagwa n'akalulu nga kawedde. But most importantly, akalulu we kabaawo ne bwe baba bakabbye batya kabaleka kabakubyemu ebituli nga tebakyasobola kusitandinga. Museveni okubanga atya amawanga g'ebweru n'okubanga tulina ensonga ez'omuzinzi okwetoola ensi yonna ezimudiscreditinga kwe kuba nti twamuwangula mu kalulu. Tumanyi bulungi nnyo nti Museveni abantu b'e Kayunga yali ayagala nnyo bagwemu amaanyi batame, bwe twagenda ne bamuwangula squarely naye n'alangirira mulala, nga bwe yakola wano mu Kampala Central, nga bwe yakola e Jinja, nga bwe yakola Gonze kennyini. N'atuula mu ntebe gye nalina okuba nga atuddemu naye tekyamwonya kuba yagituddemu asitamyemu nsitame. Kino nkyogera
kubanga singa yali mukulembeze eyalondebwa ng'era ayagalibwa yandibadde tatambulira mukuma kamberenge nga bwakola kati. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo njagala obategeeza nti ehoyima tujja ehoyima. Nze kennyini nja kujja ehoyima nkampingeeyo ennaku mmeka 3 kubanga nja kuba nzijjayo mu mateeka. Tugenda kujja tuwagire muganda waffe Moses Aguda ate era agenda kuwangula. Ekyokuba oba bamulangirira oba tebamulangirira ekyo kiri ku mwami by'Abakama n'obuswavu bwe. Tujja kukola ekituufu kye tulina okukola. In any case ogwo gwe mukisa gwe twagala okukozesa mu mateeka. Nange ntuuke mu bantu baffe abeeyo ate mbi bagambe ebirala. Ekyano gye twagala okukozesa abantu okubabulira amazima, okwongera obbagula amaaso basobole nabo okunyiiga ekimala. So abantu b'ehoyima tuli kwijja tulinde.